Ab'ebyokwerinda okuva mu poliisi n'amagye bakedde kwebulungulula okumpi n'ekitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform e Makerere Kavule ng'eno Namungi w'omuntu gy'akedde okweyiwa okwerabira ku katambi ka firimu eyakwatibwa ku ebyo byonna ebizze byeyolekera mu lugendo lw'obukulembeze bw'ekibiina kino. Amagye ne poliisi ekkakanya obujagalalo kw'ossa ne poliisi eya bulijjo beebulunguludde oluguudo lwonna oluva ku nkulungo y'e Bwayise okudda e Makerere nga bakirobwedda buli w'okuba eriiso ng'olikubakuba by'okwerinda abadde bambalidde emigemerawala. Kino kitaddewo obunkenke mu bantu abawangaalira mu kitundu kino kw'ossa ne bannakibiina kya NUP era ng'abakulira ebyokwerinda by'ekibiina kino balabiddwako nga tebakkiriza muntu yenna ayimirira mu maaso g'ekitebe kyabwe okwewala obujagalalo ng'oluvannyuma abaduumira alabiddwako ng'ayogerezeganya n'abasirikale okulaba nga bakolera wamu okwewala obukuubagano. Oluvannyuma Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse ng'ayanirizziddwa akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssennyonyi, Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Louis Lubongoya n'abalala. Ono atuukidde wakati mu mizira ng'oluvannyuma batandise okuteekako akatambi kano akoolekera by'ebyokwerinda engeri gye bazze babatulugunyaamu kw'ossa n'ab'oludda oluvuganya gavumenti okuli Dr. Kanokiza Besigye wamu n'abalala. Abaana ba Kyagulanyi batulise ne bakaaba nga bagamba nti bingi ebyeyolekera ennyo mu katambi kano ebiraga nti kitaabwe baali bamufiiriddwa. So many people here and also I'm glad that my father is not gone. Oluvannyuma lwa firimu eno Kyagulanyi ayogeddeko ne bannamawulire n'ategeeza nti okujaguza amenunula g'emyaka 38 ng'eggwanga kikyamu olw'ebyo ebizze byeyolekera mu ggwanga lino ebitawoomya nnakabululu. Okusalawo okulaga olutambi olunaku lwa leero y'engeri yokka gye tusobola okujjukiramu emyaka 38 abasinga kumwe nga temunnaba kuzaalibwa Museveni we yawa ensi yaffe. Bw'abuuziddwa ku kyakatambi kano akooleka ebyo ebizze bibaawo nga bisiiga ettoomi ekifaananyi ky'eggwanga Uganda ategeezezza nti ye tafa ku kiki kirowoozebwa wabula bo baagala buyinza. Tufiirwa triliyoni 10 si biliyoni 10 naye triliyoni 10 kitegeeza tufiirwa biliyoni omutwalo mulamba buli mwaka. Ezo ziva mu buli bwanguzi zonoona bizinesi mu ggwanga. So tosobola kuŋŋamba nti nsirikire obuseego buli mu nsi yaffe, nsirikire okunyigirizibwa kuli mu nsi yaffe kubanga njagala abalambuzi bajje. Njagala abalambuzi bwe kiba kyetagisa abalambuzi kulekerawo kujja mu Uganda ffe okufuna eddembe lyaffe kibeere bwe kityo. Bwe kiba kyetagisa byanfuna okwesala Abannayuganda okuva omugwa gwa Museveni gwabatadde mu bulago kibeere bwe kityo. N'abakulembeze abalala boogedde ku katambi kano nga bagamba nti wadde kasiga ekifaananyi ekibi eri Uganda naye bo nga bannakibiina kya NUP tebafuddeeyo. Tubyetaaga nnyo era twagala nnyo okubitumbula naye twetaaga okusooka ne tuleeza ekifaananyi kya Uganda ekyawamu ne tutakola kye bayita camouflage oba okulimbalimba. Tetulina balimbalimba nti Uganda efaanana bweti olw'okuba twetaaga bajje balambule balina okumanya. N'olwekyo tetwagala abantu abawooza mbu ate ekonomi ya Uganda ejjaggwayo ejjakola ki. Mwami Museveni bwe yali eluweero nga balwana era tewaliwo ekonomi yali ekola ki yali etambula. Kaakati bannansi kabamanye ebintu ebiyise emyaka 38 ebibadde mu ggwanga lino abali mu buyinza embeera gye babadde babayisaamu. Boogedde ne ku menunula g'eggwanga lino ge tujaguza olunaku olwaleero nga bagamba nti tegalina makulu n'ebyolekera mu bukulembeze bwa President Museveni omuli enguzi ekiwamba abantu n'ebirala. Twali tugamba emyaka 38 Museveni yamaze nga yakulembera eggwanga lino kubanga Museveni ebibiina bina yabiwamba nga ne NRM mwagiwambidde. Tetulayo ku mukulembeze mulala yenna okujja okutunyulira ye. Bazadde baffe babeererangawo kuba abalwana entalezo okusuubiza kwe yabasuubiza nti ye bw'anajja agenda kuba ebisanja bibiriuka agende. Ebirungi byonna abantu abasinga kuba ne Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert akyogerako n'agamba kubanga tekirina kye tujaguza. Museveni agamba okubba akalulu kibi, ekiwamba abantu kibi, okutta abantu. Essaawa zino tulina abantu bali makomera bavunda yagamba nti yalwanirira. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.